بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ochari kupali FM tukumisamba kutanzimenda ekwali omuntu obulijjo amatena banjama jofuga Allah subhanahu wa ta'ala tubebaza Allah ofumulungi okubeera nga kyatukomye nga kyatuwadde obulamu paka ku kiro ekyaleero tuli mu kiro ekyennaku z'omwezi 28 omwezi ogwa Dhul-Qa'da omwezi ogw'enanye omwezi ogwa Dhul-Hajj. Tubebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga nze nawe akyatwongedde obulamu tubeera nga tumusinza n'okubeera nga tukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala yageza okubeera nga ayagala. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala agonze emitima gyaffe y'emirimu gy'ayagala era tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala yongere twesambya ebyo byonna ebiyinza okutuusa mu busungu bwe n'okubeera nga tubeera mu bantu bagoba mu kusaasira kwe. Bwe tubeera nga tusemberedde ennaku zino Sheikh Omar nnyo okusomesa baffe abalungi bashekhe baffe mwabazi otusomesa okusomesa ku bulungi obunaku zetwolekedde ezitakyaweza ennaku 3 obumana kati ennaku 10 ezisooka mu mwezi ogwa Dhul-Hajj. Era nkakasa bahujjaji ebitundu n'ebitundu batandise okubeera nga bagenda ab'e Uganda nga ensi endala batuuka dda. Sawa zino mu nsi ezimu ensi nga Pakistan n'okumanyira bamanyira bo bagenda ogenda e Maka nga mwezi nga gumulamba nasooka babeerayoko nasooka bagendako e Madina. Sheikh yasomeseza nti balina aqida yaabwe nti omuntu okubeera nga tusaddeeko eswala 40 mu Masjidi Nabawi ekyo kakikosa hijjayo alina okusooka okubeera ne bagenda yeeyo okulaba nga hijja tekosebwa mu mbeera zonna ez'enjawulo. Ffe mu mbeera yaffe ye Uganda naddala okusinziira ku byenfuna kubanga kikitegeeza okulwa Makka n'okulwa Madina zibeera ssente. Olwowulira nti omusajja yagenze n'alwayo omanya ne ssente ziyasasudde ziwera ziba zanjawulo kubanga kuba kusasula woteeri yogenda kulaki yogenda kubeera nga osulamu wamu n'ebyokulya n'ebisigadde byonna ebiyinza ogendera mu tuluba erifanda bwetyo. Nabwe kityo twebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga tusobodde buno ongera okukubiriza abaganda baffe bonna abasiraamu okubeera nga beetegekera ennaku zino 10 ezijja mu mbeera y'okubeera nga tukola ibaada oboolyawo Allah subhanahu wa ta'ala zanasinzirako okubeera nga atuwa enkyukakyuka mu bulamu bwaffe ne mu mbeera zaffe n'okubeera nga byetumusaba Allah subhanahu wa ta'ala byanukula okusinziira ku kaweefube waffe naffe bwe tubeera nga taddeyo mu mbeera zonna ez'enjawulo. Nabwe kityo twebaza Allah subhanahu wa ta'ala bintu bingi nnyo twebaza Allah tekugwayo. Shekhe omundu gwaffe ogwayita twatunuulira ku nsonga okumasala agakwata ku bukyerina atemudde engeri gy'abiranga obusika babumujjamu era n'otuwaako ku nsonga n'ebikala by'enjawulo byabamanyi olwotusuubiza olunaku lwaleero wali otugambye bujulizi obugobera ddala sembayo mugubira ddala musika omuntu yenna ase omuntu eneeneena suubira olunaku lwaleero tugenda okubeera nga tutambulira twogera bajugiza nti olina Sheikh Omar Kasule programu yaffe era y'obusiraamu nga tutunuulira ensonga ezikwata ku maali y'abasikago yakatweyungako tutunuulira ensonga eziremesa omuntu wezigaana omuntu weziviirako omuntu abadde asalidde okusika n'okwakuliza bulina obusika naye n'abeera nga tasika olw'ensonga eziba ziguddewo. Sheikh yatubulira okubeddera ku nsonga ezasooka saawa zino tutuuse ku kibayita okufa oba okutta omuntu kugaana kutya omuntu okubeera nga asika era nga Sheikh wagenda okubeera nga atambuliriza biidhnillahi ta'ala. Baliko bangi nnyo tuyoza waliwo sebo ekibiina ky'aba kanso obeewaayo okubeera nga bakuwuliriza mu mbeera zonna mashaallah bagezaako okubeera nga bakwasaganya n'ensonga zaabwe ez'enjawulo. Babaayo ate n'ekibiina kya Amiri Siwanyana ne kampuni gita kampuni kuba basahaba bakyali bonna babeeraawo
Siddiq Esebo. ebiranga bawuliriza ensonga zonna ezigenda maaso. Alhamdulillah. Naam. Tugende maaso abantu beetegese okubeera bawuliriza. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nga bulijjo kuba nti akyatuwadde akalembereza ak'obulamu okuba nti tukyaliwo, Allah tannakutujjawo ate n'atuwa amaanyi n'obusobozi bw'emibiri gyaffe okusobola okutuukako wano ku mizindaalo. Tusaba Allah ekitiibwa tabarakahu wa ta'ala ebyengeri ebyo byakyatuwadde abeere nga abitukuumira ate abituweemu obulungi nga tukola ebyo ebitusiimisa mu maaso ge. Allahumma amin. Program ya faraid ate nga ye program wansi wa program amanyikiddwa nga manya obusiraamu. Ne twakoma ku mulundi ogwaggwa nga tutunuulidde ekikwatagana ebigambo by'abamanyi ebyenjawulo ebikwatagana ku kutta. Twalaba emiteeko gy'okutta ne tulaba okutta kyeki ne tutunuulira abamanyi boogera ki ku kutta. Wabula ebigambo by'abamanyi byonna bye tusoma tebabijja mu bbanga nolina ateekawo ekigambo kye. Balina ne basis kwe basinziira. Ffe bwe tuba tusoma fi sharia tugamba nti adillatu mashru'iyati au adillatu mani'il qatl, ensonga oba obujulizi obugaana obuziiza obugoba okutta. Tugamba nti alkitab wassunna wal ijma'i. Alkitabu wassunna wal ijma'. Tugobera nnyo obujulizi okuva mu Qur'an y'ekitiibwa nga huwa al-adillatu yani dalilul asas, nga bwe bujulizi obw'enkukunala oba obw'omusingi ddala bwennyini obw'ensibuko. Ne tulyoka tuleta hadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallama ne zikwata ekyokubiri kuba ze zinnyonnyola obujulizi obusooka. Ate ne tulyoka tuleeta okwegatta kw'abamanyi ku nsonga ez'enjawulo nti abaaliwo olubereberye ng'ensonga ezo zikolebwa bamaliriza batya, what were their stand, madha kana mawqifuhum ala al-amri, ensonga eyo bo bagiyimirirako batya. Tukitunuulira nnyo. However tugenza tugattako ad-dalilu rabi wa huwa al-qiyas. Tugenda tugattako era obujulizi obw'omulundi ogwokuna bwe tutwala okuba nti al-qiyas okugeraageranya. Wahuna naati al-adillati al-uquliyya, tuleetawo n'obujulizi obw'omumagezi nga muntu kitwandise reasoning nti waliwo naawe amagezi go ng'omuntu ekisobola okukubagana olaba nga tekize mu mbeera efaanako bwetyo. Kale olwaleero mukkirize insha Allah tugenda kubanga ate tulaba ku bujulizi obwo, wabula nga twongera okukubiriza abakatwegattako. Emisomo gino girikodingibwa mu audio ne mu video. Gwe wenna abyetaaze ku paalo kuno mmanyi nti Sheikh Muwongo ono asobola okudirectinga oba ye kennyini n'akugamba nti kanzije nkusange ku mulyango gwa paalo awo nkuwa by'oyagala. Era waliwo Hajati Rahman Namwanje yagamba agoberera nnyo masha Allah, ayagala kufuna wawajja bujulizi senga byakutte bibuze. Masha Allah. Afunye passcode. Masha Allah. Agambi yagoberera nnyo. Alhamdulillah. So era jogero mugamba nti wamanyi wano tulina simu za buyonjo zibuli wendi nkufuna. Gwe naina smartphone yakatwegattako ne gutambudde naawe ngwe nabyagala okwejjukanya irimu eno osobola okugisanga ku mukutu gwa YouTube ogwa Islamic Inheritance Consultancy in Uganda. Owenza okusaawo Islamic Inheritance oba Inheritance in Uganda. Ebo kateeka mu bwoti bajja kuleetera video, clickingeko subscribing okunyiga wali wa miufu. Kitegeeza nti buli konna akaana bakateereddwayo ojja kuba wali okafuna butereevu, bakuleetera notification. Ate tekigaana kusharinga na kulikinga na kukomentinga kuba nze bw'oba eri abatafuna chance kubuuza bibuuzo olw'obudde bw'oba oyise ku video ezo osobola okusaako ebibuuzo tusobola okubiraba
ne bwe tuba tuzze mu programu wano butereevu tusobola okuba nga ate ebibuuzo ebise butubyanukula inshallah. Simanyi n'omukutu gwa WhatsApp seeka ojja guwa abantu nga basobola okuyisaako ku bibuuzo oba oli awo tusobola okujja ne tunaakakya ensonga ez'enjawulo ezikwatagana ku masala ga faraidu olw'obudde. Kale Ochal pale FM tuzimenda ekole mtobe kitolo bajukiza management ya Salaam Secondary School kijana ku Masurita bakutegeeza nti sole ne boarding bayina on elevation message sejula mu theology eranga bayina center zombiri okugamba nti omwana atana okutola shoba mutoza atenga n'abatali basiraamu babaniriza bayina basa para senior 5 ne senior 1 abasasula emitwalo 45 gyokka bakulu 5 atano mwenda abiri mwenda oba 0780 5 mwenda abiri mwenda ojja kubanga wafunye bulungi ddala. Olukiiko tesitesi lw'omukolo ogw'okujjukira obuweereza bw'omulangirano Charles byakola okukulaakulanya obusiraamu Uganda biyita baddo n'abazaana bonna nti okujja ku mukolo gwe gulibaawo nga ku Sunday nga 3 June 2024 Executive Ticket Kiwuli okutandika ssaawa 3 ez'okumakya bagamba nti nina beenolija abaana abeerawo balenga mulaba n'okutegeeza ebyafaayo eby'obusiraamu. Islamic University in Uganda from the campus Kabajja bayita okuwaddeesa amasomo ga August intake course law, education, mass comm, BLT, BBS n'endala nyingi ddala. Odalia certificate degree ne masters ate mu aba nursing and midwifery bagamba nti interviews zigenda mu maaso mu gy'ebirenga muwandiisa. Ate gwe atafuna principal pass yonna nawe ojjanga obeerenga wandiisa ku match intake osobola okubeera nga osoma ne mu main intake ey'omwaka guno gujja. So bakwira ku 07 57 7 0500 oba 0704 nzabunya 13 ojja kubanga ofunye bulungi nnyo. Omuno ne wasipasita nase primary school obongera okutegeeza nti seminary boarding teiva ku nursery primary 7 aliwayonjedde environment esaanidde omwana okubeera mu mwezi natandika okusoma. Endia nungi nnyo n'ennyamba nnyo yate ya ku mutindo lisangibwa seeta mukono k'emita 16 okuva e Kampala Jinja Highway. Osobola okubira ku 07 02 10 wamu ne 07 52 7 ojja kubanga obafunye bulungi nnyo. Kakasa abadde akyalina byeyategeka abadde amaliriza okufuna ekitabo kinepeniye kuba twagamba lino erimu mwana wattu yeetaaga kubeera nga owandiika olwogamba nti nja gikwata bukwase then etaabu eba ekujjidde nga oyinza okumaliriza nga gyo owomaliriza wewasanguka naye tubeere nga teeka ebirowoozo kubanga etuyamba nnyo bulamu bwaffe. Shekhe wadde otunyonyola mukadde waffe ssebo kale nga tutandikira awo wennyini kiza tusindike ku salaamu wa Sheikh Sulaiman wa Kiwugulu awo enamayumba ku Thuman Islamic Primary School ate ngera ne ku Hadiya Islamic Adult Education Center wali inshallah abakulu babasomesa ku mitendera gyonna biidhinillah kujiddiini naddala okujja kwa university. Seeka nga tugenda mu maaso obujulizi obusookera ddala abamanyi bwe baleeta obw'enkukunala nga bugobera ddala omuntu yenna asse oba yeetebye mu kutta. Emiteeko gy'okutta nga kasoyo twagiraba twagimanya abataaliwo bagambye omukutu ku mujjo bisanga baluga nti istadalla ahlu lilmi ala anna alqatila yumnau min almirathi biadillatin. Abamanyi baleeta obujulizi obw'enjawulo obukakasa nti omuntu yenna yeetabye mu kutta agaanibwa agobebwa mu busika. Era mu bujulizi bwe baleeta mwemuli wammanga obusooka ma rawahu Abu Hurairata radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama alqatilu la yarithu ila akhir هذا حديث القاتل لا يرث. Abu Hurairata hadithi nagamba nti Nabi sallallahu alayhi wa sallama yategeeza n'atugamba omuntu yenna asse takkirizibwa mu busika, talina gwasikira. Oyo gwasse tasikira oyo gwasse exactly tasikira gwasse. Obujulizi obuwedde obujulizi obw'omulundi ogwokubiri ma rawahu Amru ibn Shu'aib
sahaba ayitibwa Amr ibn Shu'aib agamba atuleetera ebigambo naga nti anna Aba Qatadata sahaba ayitibwa Abu Qatada rajulun min bani Mudliji yali ava mu kika kye bayita bani Mudliji ba Mudliji agenti qatala ibnahu yatta mutabani we فأخذ منه عمر كمل بيقوا عمر فأخذ منه عمر رضي الله عنه 100 من الإبل عمر بن الخطاب خليفة وكبيري مبا خليفة بمبك محمد صلى الله عليه وسلم وبا مبسيجيري أبد دور فنجمر والنبي كمل بيقوا والصحابة يتبع أبو قتادة يتم تبانيوه ngabali bava mu kika kibaita ba Mudliji bikachikamu bikaba by'Abawarabu naye Umar ibn al-Khattab namutanza yamutanza engamiya 10 kulwokutta mutabaniwe naye nga so mumanyi taata taata asse mutabaniwe wezalira antuma namanya yamutta natanzibwa okuwa engamiya 10 kulwokutta mutabaniwe naga nti 30 hiqa yawa engamiya 30 zibayita hiqa ebeera ngamiya eweze emyaka 10 hiqa ebeera ngamiya hiqa ebeera ngamiya eweze emyaka 3 hiqa ebeera ngamiya eweza emyaka emeka agomanya ngamiya ezo ziri mu zaka ezo ziri mu zaka zibintu labuni zitabi'u ezo ziri mu zaka kakati eno hiqa neno jeziri mudiya nayo jeziri naye zino Umar ibn al-Khattab yatanza omukulu ono yamusabe ngamiya ez'emyaka 3 engamiya 30 okawulidako kubanga ate wali mu fiqh bwe twali tusoma kitabu diyati bazitekulemu engamiya nga zina kuba za myaka za miteeko 4 zihiqa zijadhaa zibintu labuni nayo yalimu naye wano teriimu Imam Abdallah Musa ku Masjid Hidayah Powino ebi abitegeera ko abeera nga basala zakka bajuzayo zakka naam muganda wa Bukenya Maamun zit Bukenya Maamun mashallah kwali alaba era alabira ka basigadde barakallahu fikum jazakumullahu khair kakati bwe yamusaba engamiya ezo 30 nga za myaka 3 jukira inakuwa 10 ne bamwona omuteko omulala namugamba ekirala namugamba nti wa 30 jadhaa wa 30 jadhaa namusaba n'engamiya endala 30 ezigwa mu kika kya jadhaa oba eziyitibwa jadhaa mu Warabu engamiya eyitibwa jadhaa takunu lisanataini eba ngamiya ya myaka 2 jadhaa okategedako namusaba engamiya endala eziyitibwa wa 40 khalifa namusaba engamiya endala 40 eziyitibwa khalifa zigwa mu kika ky'engamiya eziyitibwa khalifa ezo ne ziba za myaka 10 engamiya ebeera ewezezza emyaka 10 engamiya mu stage eyina amanya gaayo inda al-arab eyina amanya gaayo kati yamutanza sisi engamiya 10 mu bufunze ziri asatu yenkaaga n'ogattakaana ku mulembe gwa Umaru ziyasaba Abi Qatada namugamba azireete ku lw'okutta mutabani we faqala ibn akhi al-maqtul omu kubaana ba muganda woli eyattibwa kitegeeza nti nze bwe mba muganda wo gwatuwuliriza bwe mmala okubanga nzitibwa kitange wala qaddara Allah nabeera nga mutabani wo avaayo n'ayogera bino ebigambo yagamba atya yagamba nti sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallama yaqulu yagamba nawulira omubaka wa Allah sallallahu alayhi wasallama ng'agamba laisa lilqatili mirathun omuntu yenna eyeetabye mu kutta talina mugabo gwonna gwafuna obujulizi bwa kubiri simanyi bakategerekese wano taata gwe bakoze ki gwe bagamba era gwe bagobye mu busika
Namba 3 bwe bujulizo obulala wa an Amr bin Shu'aib hadith eva ku Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi nga ajijja ku kitaawe nga ne kitaawe ajijja ku jjajja wa Amr bin Shu'aib radiyallahu anhum jami'a Allah asime ku bombiri liba ku bonna qala yagamba nti qala rasulullah sallallahu alayhi wasallama ombaka sallallahu sallama yagamba laysa lilqatili min almirathi shay'un nabi sallama yagamba nti omuntu yenna talina mugabo gwonna oyo yenna asse laysa lilqatili oyo yenna ayetabye mu kutta talina mugabo gwonna min almirathi mu byobusika talina mugabo gwonna yenna azuliddwa nti asse yenna eyekakasiddwa wa fi riwayatin ate mu njogera endala hadithi yembagamba anhu nga eva ku Amr bin Shu'aib qala yagamba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يغامبا ليس للقاتل شيء او ينس تينا كانتو كنا كافنا وان لم يكن له وارث نوانكو badengo oli gwasse tabadde una musika yenna mulala yenna okujjako ye obukategedde ako talinaawo asuubirwa kutwala byabugagga bye mulala okujjako gwe aliwo nobeera nga ate okoze olukujjukujju n'omujja nti ne bwe naamutta ate bwe bana banaabiwaani teriyo mulala yenna olwedde nze nkola ki nze ndi nabbi n'agamba nti newankubadde nga gw'oliwo wekka era tetusobola kukuwa busika olw'ekyo ky'oba okoze n'agamba nti fawarithuhu aqrabu nnaasi ilayhi omuntu ajja okusikira omuntu oyo yoyo omuntu ow'okulusegere ennyo ow'okumpi gyali wala yarithu alqatilu shay'an naye nga ate ono tetumuwadde kankigezeera tuyina bwe tuba tujjaga mu maaso tujja kubiraba bwe tuba tugenda okuteekula abasika tuyina mbe tuyita first priority successors abantu abatwala eddala ery'okumwanjo mu basika ne wabaawo abantu second priority abatwala eddala eryokubiri third bwe batyo kakati singa wa first priority agezaako okulaba nti yeetaba omuntu w'eddala eryokumwanja erisooka agezaako okulaba nti yeetaba mu kikolwa ekyo ng'olwokuba yaliwo yekka kitegeeza nti eddaala lye tugenda kulaba ng'eritaliiwo tugende butereevu ku ddaala eryokubiri tulonde omuntu oyo ali aqrabu ila hatha al awwal oyo asemberedde oyo eyasse yagenda okutekinga over fayakunu wujuduhu ka adamihi nekitegeeza nti ono omussi okubaawo kwe n'obutabaawo bisigadde byebimu simanyi oba kategerekese nekitegeeza nti omussi tayinaayo kwegamba ngambe nti omussi talinaawo kafo konna okubaawo kwe n'obutabaawo bwe tebikola makulu tebina kyebikyusa kakati ensonga eyo neeba nga bweto bweri nga bwe tuginnyonnyodde mu bujulizi bwa Abi Qatada hadithi eyokusatu eyokuna bujulizi bwakuna ma rawahu Sa'id bin al-Musayyib hadha min kibari التابعين أمانيكدوا nnyo حتى في الحديث سعيد بن المسيب عاش في اليمن yawangalirako ebyo n'ebitundu ebirala rahmatullahi alayhi mursalan dzibwayo anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallama nabbi sallallahu alayhi wasallama qala yagamba bina biripotinga Sa'id ibn al-Musayyib yagamba la yarithu qatilu min diyati man qatala la yarithu qatilun min diyati man qatala omuntu yenna eyeetabye mu kutta ng'ate gwasse amulinako obusika talina kaafuna ku ddiya gy'atoola kuwaayo olw'omusango gw'abazizza nga bwe tukirabye nti taata Abu Qatada yatta mutabani we yamuyisaako ekitala yuqaalu nti yali akiwagala fashtahara hadhihi alqissa baina as-sahaba ekintu kino ne kijja kikyaka
nekiyitirira eri basahaba ridwanullahi taala alaihim n'olwekyo ne babeera nga bwe batyo ensonga eyo bwe yarayizingibwa eri Umar n'amutanza eŋŋamiya ezo naye era bwe yazireeta teyamuwaako wadde eŋŋamiya emu maadhalika ng'ate ye yali taata wano baamutanza tu n'atafunako era ne zigabibwa abalala abali aqrab ila almutawaffa subhanallah event kumusafra zanada ekwa eri omuntu wa bulijjo tuli mukadde waffe Sheikh Omar Kasule tutunuulira obujulizi obuyimirizaawo okubeera nti omuntu yennasse tasika era tasembera ku maali oyo gwasse era nga tumwebaza Sheikh nti okwetwatandikidde era kale waliwo enjawulo okubeera nga luli twayogeranga okusinziira n'okunyonnyola okufa musaatya okufa miteekemeka ati tutuuse ddala kumutula ddala omuntu afudde ono asigaddewo obujulizi obugaana ono asigaddewo obuzika kooli gwabiranga asse twebaza mwenna abaliko abetubegaseeko tusaba Allah subhanahu wa ta'ala benenga abasiima ekyo tugenda kubeera nga tuwummulamu katono inshallah tugenda nga tukomyewo biidhnillahi ta'ala tugenda kubeera nga tweyongerayo ne programu yaffe emaali ey'abasika